Deputy President wa Buganda Honorable Muwanga Kivumbi kitutte kati ennaku 11 tamanyikiddwa wawaali. Tetumanya abantu abamu bava Congo, bava South Africa, Tanzania oba Rwanda. Kitutte ennaku 11 nga talabikako. So for olunaku olwaleero ekibiina kya NUP Sakoni Acting President Lope ekibiina kya NUP kyonna bonna basinga ba MP babaddeyo kusabira ku muganda waffe oyo eyawambibwa nga ne police temanyi gyali nga ne gye buvuddeko babuuza abakulu abamu mu parliament nga buli omu atunuulira munne nga batunula maaso ntengo buli omu nga amaaso agakuba ku munne aliwa nabo kinyi tebamanyi gyali. Abantu abawamba baganda baffe abo bava mu nsi ndala oba fena tukimanyi bulungi nti omuntu yawamba Honorable Muwanga Kivumbi ye muhoozi. Esawa yakakati talabikako tali yadde mu bifo ebisubirwamu ebyo ebiri gazetted abantu gye balina okubasibira. Kitutte ennaku 11. Olunaku olwaleero ekibiina kya NUP nga bwe mbagambye babadde maka ga Honorable Muwanga Kivumbi e Butambala okugenda okumusabirako n'okumulombera ku dduwa. Kyekiriwo nno olunaku olwaleero. So tuyongere okusabira ba comrades baffe abo bonna abali mu makomera ba political prisoners ababatalina misango. Kakati waliwo ekintu kye bayita law by order, niwabeerawo n'ekintu kye bayita law oba okutwalira amateeka mu butuufu bwagwo. Naye kati essaawa yakakati kye tuli ku law by order, si law by rule. By rule kyekyo ekintu ky'okutambulira mu mateeka nti omuntu akwatiddwa atwaliddwa mu kifo kye kiri gazetted okuva ku poliisi kooti kuva ku poliisi mpaka mu kooti mpaka eyo gyagenda okusibirwa. Naye gye buvuddeko emabega kaawo ono minisita ow'ebikwangala gwe baateekawo mbu minisita w'ebyamateeka Mao oyo yavaayo n'agamba bano tebakkirizibwa dde n'okuweeseza mu kooti z'amagye. Bano basapoota ba NUP oba abasibe ba NUP tebalina musango. Oyo ye n'abanga akivuddemu. Wabula ate kiri kye mbagambyeko nti order by law omukulu omutamivu ye n'avaayo n'akugamba tebagenda kubata. Nzize mbagambanga waneeno nti Uganda tukyatambulira ku mateeka. Bano abantu essaawa yakakati batufugisa mundu. Nga bwe nzize mbagamba nti bano abantu buli ayogera ku nguudo bamukwata, buli ayogera ekibi ku gavumenti aba afuuse mulabe waabwe. Basibe baganda baffe tebabasalira, tebabasingisa misango neze ennaku eziteekeddwa mu mateeka nti omuntu wamala ebbanga mu kooti nga omuwabi wa gavumenti taleese bujulizi bulaga nti ono yazze ekintu baba balina okuteebwa. Naye kooti tezikyakolera bantu, palamenti tezikyakolera bantu, poliisi tezikyakolera bantu, amagye kati gafuuka ga muntu. Abo bonna nga mbakusomedde tebakyakolera bantu kati bakolera muntu. Wabula order everi kyekyo kyenkugambye nti law by order, si law by rule. By rule kyekyo ekintu ky'okutambulira mu mateeka mu mitendera nti omuntu bamukutte amaze essaawa 24 amaze essaawa 48 atwaliddwa mu kooti asingisiddwa oba asaliddwa omusango ogwo bo gwe balaba nti gwe ogwamukwasa. Tweyongere okusabira ku bakulembeze bannaffe, tweyongere okusabira ku bantu abakaaba eŋŋanda n'ab'emikwano ababaganda baffe abali mu makomera. Free Honorable Muwanga Kivumbi, free all political prisoners wonna tebalina misango. Museveni naye mutamiivu gwe muta abantu baffe tebalina misango, tebalina kye bazza, banga balina kye bazza mu batwale mu kooti mu basalire emisango. Lwaki temwagala basalira misango? Lwaki temwagala kubasalira bw'mubanga mugamba nti balina emisango? Ekitegeeza nti mukimanyi bulungi ne constitution tebawa eryo tteeka mwe kusiba abantu abo buli kintu kyakakibulanga mukikozesa amaanyi lwa nsonga n'abantu be mulonda abalamuzi bonna bammwe, poliisi ejjuddemu bantu bammwe baggwanga limu. So katweyongere okubasabira nammwe bantu mmwe, Mukama abalongoose emitima abasasule okuva lwe baawamba Deputy President wa Buganda Honorable Muwanga Kivumbi kitutte kati ennaku 11 tamanyikiddwa wawaali. Tetumanya abantu abamu bava Congo, bava South Africa, Tanzania oba Rwanda.
kitutte ennaku 11 nga talabikako. So for olunaku olw'olwaleero ekibiina kya NUP sako ne acting president Lope, ekibiina kya NUP kyonna bonna abasinga ba MP babaddeyo okusabira ku muganda waffe oyo eyawambibwa nga ne poliisi temanyi gyali, nga ne gye buvuddeko babuuza abakulu abamu mu palamenti nga buli omu atunuulira munne nga batunula maaso ntengo. Buli omu nga amaaso agakuba ku munne aliwa nabo kinyi tebamanyi gyali. Abantu abawamba baganda baffe abo bava mu nsi ndala oba. Ffenna tukimanyi bulungi nti omuntu eyawamba Honorable Mwanga Kivumbi ye muhoozi. Essawa ya kakati talabikako, tali yadde mu bifo ebisubirwamu ebyo ebiri gazetted abantu gye balina okubasibira. Kitutte ennaku 11. Olunaku olw'olwaleero ekibiina kya NUP nga bwe mbagambye babadde mu maka ga Honorable Mwanga Kivumbi e Butambala nti omuntu akwatiddwa atwaliddwa mu kifo kye kiri gazetted okuva ku poliisi kooti, kuva ku poliisi mpaka mu kooti mpaka eyo gyagenda okusibirwa. Naye gye buvuddeko emabega kaawo ono minisita ow'ebikwangala gwe baateekawo mbu minisita w'ebyamateeka Mao oyo yavaayo n'agamba bano tebakkirizibwadde n'okwezesa mu kooti z'amagye, bano basapoota ba NUP oba abasibe ba NUP tebalina musango. Oyo ye n'abanga akivuddemu. Wabula ate kiri kye mbagambyeko nti order by law omukulu omutamivu ye n'avaayo n'akugamba tebagenda kubata. Nzize mbagambanga waneno nti Uganda tukyatambulira ku mateeka. Bano abantu essawa ya kakati batufugisa mundu. Nga bwe nzize mbagamba nti bano abantu buli ayogera ku nguudo bamukwata, buli ayogera ekibi ku gavumenti aba afuuse mulabe waabwe. Basibe baganda baffe tebabasalira, tebabasingisa misango neze ennaku eziteekeddwa mu mateeka nti omuntu wamala ebbanga mu kooti nga omuwabi wa gavumenti taleese bujulizi bulaga nti ono yazze ekintu baba alina okuteebwa. Naye kooti tezikyakolera bantu, palamenti tezikyakolera bantu, poliisi tezikyakolera bantu, amagye kati gafuuka ga muntu. Abo bonna nga bakusomedde tebakyakolera bantu kati bakolera muntu. Wabula order everi kye kyenkugambye nti law by order, si law by rule. By rule kye kintu ky'okutambulira mu mateeka mu mitendera nti omuntu bamukutte amaze essaawa 24 amaze essaawa 48 atwaliddwa mu kooti asingisiddwa oba asaliddwa omusango ogwo bo gwe balaba nti gwe ogwamukwasa. Tweyongere okusabira ku bakulembeze bannaffe, tweyongere okusabira ku bantu abaka b'enganda n'ab'emikwano ababaganda bafe abali mu makomera. Free Honorable Mwanga Kivumbi, free all political prisoners wonna tebalina misango. Museveni naye mutamiivu gwe muta abantu baffe tebalina misango, tebalina kyebazza, banga balina kyebazza mu batwali mu kooti mu basalire emisango. Lwaki temwagala basalira misango?